Mbagamba muki abaagalwa abalungi abeekuumira ku Ssenga Faith 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira engeri gye tusobola okuzza omwami waffe mu mood oba okumuzza engulu n'abeera ng'asobola okuddamu okuzina oluvannyuma lw'okuzinayo akalwetu akamu naagwe wali. Abaami oba abasajja ebiseera ebisinga asobola okujja n'azina emmanayo rawundi emu amaanyi ne gabula nti newandibadde nga yandyagadde okuddamu oluusi n'ataddamu. Naye ate ggwe ng'omukyala bw'oba ng'owulira okyayagala okubeera ng'omusajja akuzina, toddaawo ate kukwata ssimu tandika weereza babaka mikwano gyo nti ono gye nalaze byansaze. Olowooza alinamu mumulaba kwambala mpale mpanvu. Teri. Kati mwe abasajja kambabuulire bino abawala bye babanyumyako. Ng'akutunira bw'ati nga weebasa kubulira laba kyansaze. Naye kati kambabuulire. Omukyala naawe ovunaanyizibwa okubeera nga omwami we akuddamu okuzina. Bw'oba owulira ng'oyagala nsaba naye ndi oba nnakula ntya sigenda kweyita wanjawulo naye nze nina engeri gye nakulamu. Bwe mba nina kye njagala I try so hard okufuna ekintu ekyo kye njagala. Kati kwegamba omuntu okunzina si yekka yanyumirwa. Ye anzinyeemu kamu atuuse amaze awulira tayagala yadde okudda engulu. Naye ate nze andesse mu kkuba andekedde okuyaayaana ndesse mpulira njagala kunziramu bubi nnyo. Kitegeeza nze ng'omukyala nange nina okutetenkanya okunyiiyayiiya omwami wange ono abeere nga nziramu ng'agizina buto ate mbeere nga nsobola okubeera nga nkola ki nga nange nnyumirwa nga naye bw'akoze eki bw'anyumiddwa. Kaakati okola otya? Ekisookera ddala ngenda ne mbagamba nti mulina okubeera n'enkumbi ne muwozaza obuwero ate enkumbi senga biki. Ngenda kubuulira omugaso gw'enkumbi guno gusobola okuyambako omusajja okubeera ng'asobola okugiddamu n'asituka bulungi nnyo abadde agudde. Ekisooka nga tekinaba gendeyo kambabuulire kino. Abaami mulina ekibuuzo kitera okumbuuzibwa ennyo nti omala akaseera omala bbanga ki okuddamu okuyima. Senga nze mmala eddakiika bwe ziti like bwe tuba tugenze mu science oba ngambe mu bitabo ebyawandiikibwa bannassaayansi abanoonyereza abakugu balaga nti omuntu ng'olina emyaka 18 paka ku myaka nga 30 osobola okutwala eddakiika 15 okuddamu okuyima kye tuyita refractory period. Owulira naye waliwo abantu nga ye ayungira mu mana, waliwo abantu nga ye asobola okutwala seconds okuddamu okuyima, waliwo abantu nga ye asobola okutwala eddakiika emu okuddamu okuyima which is normal and very okay. Naye gwe oba otwala eddakiika 5 tekitegeeza nti tekiri okay. Naye ate osobola okuba ng'otwala eddakiika 5 nga tofiiriddwako naye ate ne weesanga ng'omukyala wo waba akufuddeko kisobola okutwala eddakiika 2 oba 3 omukyala ne guddamu ne gusituka ne guyoya bubi nnyo emmana. Nayogedde ku buweero buno bwe tukozesa bwe tuyita enkumbi. Bw'oba ogenda kwawe oba nga mugenda kwezina nga mugenda kwezinira mu hoteeri kaŋŋambe ka motel oba mugenda mu kaku vacation naye ng'okimanyi gye tugenda kijja kuggweerayo. Situla obuwero bwaffe obwo. Obutawulo buno nabagamba buba buwewera. Tetukozesa ttawulo ekaluba. Ogenda laba engeri gye kakuyambako okuzza omusajja mu muudu. Bw'omala okubutwala twala obuwero bwaffe nga 3 buna. That is for a night. Bw'oba oli waka of course obeera nabo besides your bed bubeera waawo nga wabutereka kumpi n'ekitanda kyammwe. Bw'omuba muli mu kitanda kyammwe nga mumaze okwezina omusajja agudde eri akooye ejjayo obuwero bwaffe buno eno. Ebiseera ebisinga bw'oba osobola okufuna waliwo obucupa obulungi like they are thermoflasks oba buflasika buno bwe tuterekamu amazzi agabuguma naye obuflasika buno buba bulungi. Then n'ofunayo ne kabaketi akalungi si kino ekibaketi ekinene simanya ebitategereka no something ekijja onyumira ekisenge kyo kitagenda kufuula kisenge kyo disorganized oba ki. Kali awo katini kawanvu kalungi bwe kati kalinga bw'olaba kandibadde ka trash can naye nga si ka trash can ngako kabaketi naye nga katini kalina cover you just click on ne kaggulawo n'osulamu ky'osulamu n'oggalawo n'obijjamu afterwards. Kabaketi ako olina okuba ng'okalina mu kisenge kyo ne ka mini flask ke nayogeddeko kaba just a bottle nga kalimu amazzi agabuguma saagokya. Flask eno saagala obeere mbate tukwata ebbaafu kwata akadomola ebisibyagala it's too much. Kantu katini nnyo kali modernized. Kamini flask kano kabeeramu otuzzi otubuguma ndyogera ku muntu ali ewaka gwali kwawe tugenda kulaba engeri y'okikwasaganyamu. Then funa amazzi gaffe oteekeko kawero kaffe kaneeno katini ogenda kubikola kabaketi kawe yiwako amazzi matini just okubeera nga akawero tekali dry
tugenda katobyako kati ne kafuna otuzzi odde ku mukira gw'omwami obeerenga amusiimula kubanga omugaso gw'enkumbi gwa kwerongoosa nga tumaze okukola ki okwezina okwerongoosa nga omusajja atuuyana nga mwezina so kakati wano ng'osiimuula omukira gwe ogenda kugusiimuula nga bw'ogunyiganyigako n'amazzi gali genjogeddeko agabuguma saagookya ate tomwokya busolo omusajja mulekete mumwokya so ogenda kuba osiimuulako ng'olinga agunyiganyiga mpola omubikule no wansi ku binege osiimuuleyo nga bw'olinga gobeera nga abizannyisa jjukira akawero kano kaweweera kagonda ate kalimu otuzzi otubuguma mukwano omusajja ogenda kulaba nga atandise okukola ki osituka and making sure nti bw'oba okola kino omusajja akutunuulidde tokikola ng'omusajja agudde eri tafaayo no making sure you get his attention oba ofuna attention ye ogezeeko okulaba nti weetega olina engeri gye weepositioningamu ng'omuntu omwetege okitegeera jangu omuyiseeko waneeno ebbeere kumpi ku feesi obeere ng'osiimuula omukira mpola mu process y'okusiimuula omukira guno ogenda kugulaba nga guzzeemu okuba ng'ogukola ki ogusituka ate bw'oba ng'oli muntu anuuna ku mukira nga ekyokubiri nze ndi muntu akiwagira wabula mbagamba nnyo nga tonnabateeka mukira gwa musajja mu kamwako okufuna kandida wa mu kamwa making sure omuntu gw'okikolako omumanyi wamukebera it's not only about kukebera siriimu omanyi obuzibu tulina ffe bwe tuba tugenda okwezina naddala e Uganda ekintu kye tutunuulira ye siriimu ebirala tetubifaako waliyo endwadde eziruma nga zirumira ddala nga n'okutta zitta nga tuzifuna mu ngeri eyo naye ffe tulowooza ku siriimu yekka so twala obudde okebere omuntu w'okakasa nti taliimu birwadde hepatitis talina birwadde bya kikaba talina bikandida talina biki you are good to go awo osobola okumunuunako omukira ogwo mpola ojja kulaba ng'omusajja omukira gusitukira ddala ng'ate gukulaga nti gutandise okuleega okubeera nga gufuna amaanyi awo w'oba oli muntu ng'omanyi era okutuula ku mukira jangu ogutuuleko omutandike mukwano ogenda muzza engulu agenda gizina ne rawundi ey'okusatu ajja gikwa oba ogyetaaga mulekeraawo okulowooza nti omusajja yalina okubeera nga yekka yalafuubana nedda mukwano naawe oyagala ja kuzinya akamu atuusi gy'alaga si bwe guli kitegeeza kuse ne bw'atakuddamu ali oke naye ate gwe gwazinya akamu toli oke kakati naawe olina okwetetenkanya ng'omukyalo olina okweyiiya noga kaneeyiye kaneetetenkanya nkole kali ndabe nga nange mbaako kye neetuusaako ba kye neekolera awo omusajja ajja kukuzina era ojja kuwoomerwa mumpulidde mikwano gyange emimwa gikozese eno osiimuula omukira n'ojja n'omunuunako ku mimwa mpola nga bw'omuyisa waneeno odda waneeno nga kutuuko n'omugamba ompulira okagambo simanyi oba okawulidde ako kaba kaama mukuba obwamu omugambe webale bebe kunsi nakananga omukira gwo guwooma nange nga wena weekolaakola obuntu nti omusajja omuzze mu muudu omusajja abeere nga addamu ng'ayima abeere ng'akuzinira ddala mukwano gwange kale byebyo ebyange teweerabira subscribinga kulikinga commentinga gwe wenna ate na subscribing obulayi ng'otwegattako asharing okola kyattendo alayikinga gwe simanyi kyakkuwa commentinga mukama akumpere ky'osinga okwagala bw'oba olina kye weebuuza kyoyagala okumanya kyoyagala okuwabula osobola kunsanga ku 0785402860 eyo ennamba si yakuzannyirako mukwano bw'oba tolina byakumbuuza nkwegayiridde tojja kuba ninako messages ezibeerako n'ennaku 3 so mba saagala otekeko message nga terina makulu ekibuuzo kye njagalayo ng'okimanyi nti saagala kibuuzo kyange kibuuliza wano mu comment section naye nandiyagadde oba okwogerako naawe senga n'ekirala eno disclaimer bw'ojja ng'oyitidde ku nnamba yange eyo tonsuubira kuddamu there and then messages zirwawoko naye nziddamu siina muntu gwe siddamu naye message tosobola kumalako nnaku 3 mpozi nga ndi mulwadde naye nga ndi mulamu naye ng'ejja kulwako edinza omalako olunaku so jangu ng'ekyo okimanyi Yeah.